Gavumenti ng'eyita mu Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo yafulumizza olukalala oba n'alipoota abayizi mu districts omuli Kampala, Wakiso, Mpigi ne Mukono gye banaagobereramu okuzza abaana ku masomero. Amanya Muzzukulu Alhaji Abdul Nur Munyamisha Fik Luwanga. Eno ye Fik Media. Sharing, subscribing, commenting, liking. Twebaza nnyo mwenna abatugoberera. Mu lutuula olwaliwo ng'ennaku z'omwezi 2 January 2022 abakulu bassa kimunga nsanafu nti abayizi mu districts zino ennya batandike okusoma mu ngeri ya bitundutundu. Bano bagamba nti basoose kwogera na Ministry y'entambula KCCA, Mukono, Wakiso ne Mpigi Local Council okusobola okusalawo ekimu ate amangu anti alima ne bataba munafu. Okusinziira ku mwogezi w'ekitongole wa Ministry y'ebyenjigiriza wamu n'ebyemizannyo Dr. Dennis Mujimba agamba ennaku zino zaasaliddwawo ku bayizi ab'ekisulo bokka, naye abava ewaka oba bayite abadde bo baakugenda ku masomero nga 10 January 2022 era yagambye kino kyakoleddwa mu Kampala n'ebifo ebiriraanyeewo okusobola okwewala akalipagano k'ebidduka. Ayongerayo n'agamba nti kino kyakoleddwa okusobola okwewala biki ebyaliwo mu 2021 ng'abayizi babagambye badde eka olwa COVID eyali yeeyongedde. Agamba nti ekyamazima akalipagano k'ebidduka kaasukka era kaali kangi, kino nno ne basobola okuba nga bejjusa lwaki tebaakisalirawo. Okusinziira kwa lipoota eno kigambibwa nti amasomero gonna agaayisa abayizi okujja ku masomero ng'ennaku z'omwezi 10 January tezinnatuuka gaakusibwa oba okuteekebwako emisango, era buli ssomero lyakutandisa omuyizi yenna ng'ennaku z'omwezi 10 n'okweyongerayo. Kino tekikoleddwa ku masomero gano gokka aga bulijjo, wabula ne international schools ziteereddwako etteeka eryo. Wadde ng'ebyo byonna weebiri baavuddeyo ne bagamba nti awo gonna amasomero agasobola okuba nga gagamba abazadde baleete abaana ng'ennaku zisukka mu 10 baddembe okusigalayo ku kyabwe oba ku nteekateeka zaabwe kasita baba nga tebayingiridde nnaku ziri wansi wa 10 January. Zino nno ze nsengeka ze basobodde okuba nga basengeka mu districts omuli Mpigi, Wakiso, Mukono wamu ne Kampala. Ng'ennaku z'omwezi 10 omuzadde ofuna akakalaamu n'akapapula ofune w'owandiika oba okutu wawula. Ng'ennaku z'omwezi 10 lujja kuba lunaku lwa bbalaza 2022 lujja oba olunaku olwa Mande. Ab'Empigi wamu ne Wakiso abayizi abali mu mutendero gwa waggulu mu secondary oba giyite A-level, senior 5 ne senior 6 mugenda kutandikirawo, wamu abo bonna njogera bali mu boarding wamu n'abali mu primary eya wansi ye P1, P2, P3 wamu ne P4. Olunaku olwokubiri ng'ennaku z'omwezi 11 2022 abayizi ab'e Kampala wamu ne Mukono nammwe mugenda kulya empanga, anti abali mu A-level nga bakisulo oba bayite abali mu mutendero gwa waggulu mu secondary ye senior 5 ne senior 6 muli baakutandika okusoma, wamu n'abayizi abali mu bisulo era abali wansi mu primary giyite lower primary P1, P2, P3 wamu ne P4. Ng'ennaku z'omwezi 12 najja kuba lunaku lwa 3 2022 Mpigi ne Wakiso mugenda kukomawo, anti abayizi ba O-level oba bayita abali ku mutendero gwa wansi mu secondary ye senior 1, senior 2, senior 3 wamu ne senior 4 mugenda kutandika okusoma. Ate abayizi abali mu primary eya waggulu oba giyite upper primary P5, P6 ne P7 nammwe mugenda kuddayo mubeere nga musoma.
ng'ennaku z'omwezi 13 lujja kuba Lwakuna 2022. Awo nno abayizi ate aba Kampala ne Mukono mukomewo musobole okuba nga mudda ku ssomero. Awo nno aba O level students oba bali ku mutendero gwa wansi P1 senior 1 senior 2 senior 3 ne senior 4 muddeyo, wamu n'abayizi abali mu mutendero gwa waggulu giyite P5 P6 ne P7 ogwa primary nabo basobole okuba nga baddayo. Bwe batyo ey'ensengeka y'amasomero nga bwerambikiddwa Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo okuddamu okuyitira mu lukwakwayo mangu olunaku lwa Mande ennaku z'omwezi 10 abayizi b'Empigi ne Wakiso mu abagenda okusookayo A-level students wamu ne primary lower. Ng'ennaku z'omwezi 11 2022 Kampala ne Mukono A-level students ne primary lower. Ng'ennaku z'omwezi 12 2022 Mpigi Wakiso aba O-level students ne primary upper. Ng'ennaku z'omwezi 13 2022 abayizi ab'e Kampala ne Mukono O-level wamu ne primary upper. Bwe batyo ey'ensengeka eya taamu esooka omwaka 2022. Muyogeyoge nnyo abasomesa okusobola ate okuddamu okukakkalabya emirimu gyammwe, n'abayizi muddeyo mubeere ng'ate mukakkalabya n'okusoma ebitabo. Katusabire abazadde basobole okufuna ensimbi oba ekigulira amagala eddiba, anti nnaku zino ensimbi yakwekubya mpi. Muzikuwa Alhaji Abdul Nur Munyami Shafiq Lwanga, Omukama Katonda akunkoomere.